Inyo nebaza jeno mutatinga tiketi yange njifunye rencha enda bera lukoga baboda mwenna muje mubere wentya tuwerenga tujaguza muje tuwerewa ababoda kyekivulu kyaffe kisoso lwaleero tutandike nja sawa ngenda kerayo obukazi ekya kumakya sawa 2 ngenda kuba ntuuse jeno mutatinga nsinze kwagalako ku mbizi eyo nabeerayo jali nze nsinga kumwagalako ku binyanyanyanya gyebiri soko konemu awo tulabe agaba tiketi 1500 wayagala ogenda ekira mu kivulu ky'ababodaboda jeno mutatina MK project agenda kugaba tiketi 1500 kyakuba no maaso tugenda pakinga wenfunire tiketi kasola bakamera agamanya timbe kala kasuweri buke dolo popula buke de tikizi jono mutatina waliawe managa mono kayiya agenda kama tiketi hata waliawe mkungana agenda kama tiketi agenda kama kofira agenda kama t-shirts mambare munyume agenda kuyingira lukobecha amwena mwanyumye mutatinga tiketi yange njifunye rencha enda bera lukoga baboda mwenna muje mubere wentya tuwerenga tujaguza muje tuwerewa ababoda kyekivulu kyaffe kisoso lwaleero tutandike nja sawa ngenda kerayo obukazi ekya kumakya sawa 2 ngenda kuba ntuuse jeno mutatinga amanya Akiza Godeti Mutatina. Yes, omuhagizi wa MK number 1 mu Uganda achakalanye kibuga Kampala. Yes, yes, ababoda
nina mikwano gyange bangamba bagenda kwako n'ekivulo kyabwe nga bayamba bana bamenyeka amaguru abamenyeka emikono nga timu Mutattina MK project nimbagamba tubikolanga bulijjo bwe kugenda mu kibuga naye kibadde mu kibuga tugabye tickets bina tugaba t-shirts MK project kwegambe kibadde wali no nako olwencha era tukyabeyongeza olunaku olwencha wenyini wali Lugogo munaye omuntu baga muto kukula ayitawala era je mirimu gimu gye twayitamu egya boda si mwaka gumu si myaka ebiri myaka nga 5 so amakubo gonna ago tugayiseemu yes so olunaku olwencha tovula nkunga buli wa boda yena wooli olunaku olwencha mbadde mbasaba mujje tuwagira ababoda banaffe tubawagire so tusobole bana abamenyeka amaguru abakutuseeka emikono buli omu buli kizibu kye kino wa boda tumuyambe at least kibere taratibu obuwagizi munaye MK gyonna yabikola MK yabikola timu Mutattina webeera MK munaye big up MK the president waffe adako yes of course yateeka mate Mutattina sente azijawa mukama wange MK yaba ateekamu yes abawagizi bange kino ekivulo tikya baboda boka wabula buli Uganda yena wooli jangu tuwagira ababoda banaffe tubayambe at least nabo bafune at least bana exactly angambe wansi eri n'emmotoka katono ebadde tene nakuba eriyitawo omusajja waffe MK alina obuwagizi abantu bamwagala MK wona wooli abantu bakwagala yes amanya gange Mpitamugo ya Faizo mfunye t-shirt eno nga njagala nnyo kubeera mu kivulu kya General Muhoozi kya boda General Mutattina Muhoozi ampadde t-shirt ya General Muhoozi ne General Mutattina yenna byonna tugenda kubeerayo mu kivulu nga tukuba buli kimu abaana ba boda ffe wano ffenna ne mukyala wange n'abaana bange bonna ngenda batwala mu kivulu. Amanya Lord Bitemo omusajja ow'amaanyi omusajja ow'akabi yebaleko muganda wange kati olwaleero ffe nga baboda enkya kivulu kyaffe mpita ababoda bonna bajje bannange tukole ki bajje tubeereyo mu kivulu kyaffe bonna mbakoowodde era ne General Mutattina agabye wano kaadi t-shirt na buli kimu kyonna mwena mujje enkya tubeereyo amiina bajje enkya tubeereyo buli kimu kyonna tweyagale tudigide tubakube endo nsinze kwagalako ku mbizi eyo n'abeerayo gyali nze nsinga kumwagalako ku binyanyanyanya gyebiri soko konemu awo tulabe saawa 12 ez'okumakya tebana bakumpa sente tulina ekikulu ababodaboda bona mwanguwe twogera mu lusoga olulimi lumusinga otegeera mwanguwe ku mwena ababodaboda kiweire mukere bukezi 12 nze njanja keerayo tupulisa olungi nnyo ddala ababodaboda bakunga mwenekya tugende ffenna tukunganireyo tuyige bingi ebyokuyiga bijjabaawo bingi timu Muhoozi timu Mutattina byebyo nja kubeerayo saawa nga 2 sigifunye sibaddeewo anti aba mwewere munfunire anti era ngenda kuwagira Muhoozi era muwagira
mwamba ne muoganira tango babyekola tajja bisobola